Okay, tugenda maaso ate katandika tendente tugenda maaso mpola mpola. I am global. Intandikwa film igenda maaso mpola mpola sala kunyomereza banyomereza tendente. Imagination Abu Dhabi bakutuusako nga begasa na manafa bana I am global. A Poznani film stroke room number productions. Echadi intandikwa. My father rarely spoke about the past. Agamba kitawe yayogeranga bitono ku biseera ebyayita. While on his usual route from the city to the country, ng'agamba ensi nga tennaba kwonooneka yavuganga engendo ezavanga mu bibuga ng'alina by'atwala mu byalo. Yali musajja ow'ekiseera yatwalangako nnyo. Ono ye musajja gwe yasembayo okutwalako. Yali mugwira nga bulijjo yalinga abasinkana. Wabula ono agamba yali wanjawulo okusinziira ku bigabi byali muvaamu. Era yalabula kitaawe ku basajja abaali abamenvuuli enzirugavu. Yamugamba yalina okuleka ng'amuleka ku luguudo olumu. Oluguudo baali baluta namba 777. Naye yamugamba akwate ebyanguwa n'ebyo biyinza omuyambako omutwalirizaako akaseera akatali kagere alekulire abeeko gye yeekukuma ng'embeera tennatabuka. Yamwewuunya nnyo wano we yamuleka. Kitaawe yamuyita siiya oba omuntu alengera ebirijja mu maaso kubanga ali asobola okulaba ebyo byali bisobola okugwawo. He foresaw. Bagiyita the weather. Tukyatandika butandisi dagaiva mu Miss Production natenga bulijjo tuli ku Cornerstone Plaza eduka li EF71 Brian abaawo black flags and other paramilitary. ng'agamba ebiseera bisinga abantu bafuna okwolesebwa wabula ekiremu okugibwamu amakulu mu ekyo baba booleseddwa kuba kuvuunula ku ebyo ebibooleseddwa. Ebiseera ebisinga Katonda ayogera naffe mu birooto naye bw'aba akulaga obubonero akulaga birala naye gwe byotegeeramu kyekikuwa amakulu ag'enjawulo ku ekyo omutonzi kyaba ategeeza. Ensi bino bye yabeerako entalo z'abalukawo embeera n'ekyankalana nga n'okubeera mu ssanyu oba kye muyise harmony kyali kizibu kyakusanga mu kaseera ako. Kale nno ensi abo bokka abatonda abaasigalawo baali badimidde mu biseera eby'okutya. Siwakyali mmere nga n'amazzi amatono agaasigala oba amangi olw'omukka gw'emmundu n'obutwa gw'ebikompola byayonooneka. Kale nno abantu abaavunamanga okusinza omutonzi olwaleero kyabanga si kyangu kubanga omuntu abeera mu mbeera enzibu ye kyajjukira kiri kimu ti Katonda aba amuvuddemu. Naye nga ffenna tujjukire Katonda bwe yagala ennyo ensi yagiteekamu ebitonde byamusanyusa nga ye muntu naye ate omuntu bamuga agenda oli ensi yayonoona nyonoone. Abasinga batandise n'okubanga basaze ebipaapi oli n'asala poloti ntinze bano wempita naye nga Katonda agibaweera wamu kuba mwenna muli babe. Kati ensi olwaleero bweti bwefaanana era ng'okubeera w'obeera obulamu butambuzika si bwangu. Siwakyali mateeka gafuga siwakyaliwo nti ono kino kyekiriwo amateeka tegakola. Ebibinja by'abantu eby'ettabu biringa bibinja abamu batta ne bannaabwe nga sibalina bigendererwa bannaffe baabano. Yamugamba wandibadde oyogera ne taata w'omuwala bw'oba owulira ng'omuwala omwagala lodi alina akawala kayagala naye abula taagala kaatulira kuba mu busiraamu omuwala omusaba waabwe kitaye wamukuwa Katonda yaba amukuwadde. Kati awulira akawala akatya naye nga yandibadde akaagala agenda okwekaanya yaraba engeri y'ekimyanso kyava ateekako binoculars yekanye ewala waliwo yali ajja. Naye nga batugambye ennaku zino omuntu gw'otawangala naye abanga muzibu wa kusembeza dde okumwesiga kuba ensi yayonooneka olw'entalo ez'abalukawo n'ebintu ebifaananako bwe bityo. Wabira bino omusajja Lodi gwadanyumyako bino bye yalaba he foresaw. Ensi egenda kuggwawo ekyamazima enkomerero gyeri yajja ayita kitaawe taata abadde muswala nantaata waliwo abajja ono nti bali bameka yamugamba yamukagula solo mukavalinga alabye omu
naye nga tamanyi bayinza kubeera bameka. Mazima kikampu ke baliko balina oba okulwanyisa butini ate nga abasajja ab'emitaana bakyali bangi. Bwe mulengera omuntu ajjayo mubeera gwe mutategeera kino kye muyina okukola. Yagamba Mariam asigale mu kisenge ono agalekera okumpisa ng'omwana omuto ndi mukulu kati. Emirimu egimu giba gy'abasajja ano giba gyetaaga abantu abasobola oba abavuma okusingako. Buli mukazi deeri muwala we agambye akoyo muyisa ng'omuto ekyatandika diwathe naga Peregrine Movie Center ab'emu Oyima bajazi batuusaako ne Masindi Fred Music and Video Library mukono ewa Antony mukono kukidde Kayunga Bugerere kati baazigye emundu bano byaseba benga asolo mukavalinga asolo kwekanya wali ekyatandika butandisi bagita diwathe yava sembera iwake tabaza muwala jana mukyala. She's very sick. Alaika muyi. Please help me, I beg. Bambi munyambe. This one bed. Oyali yekoyo abamu babikozesanga butego netugulawo ne kyava mulisaka bala waliwo abalala nga talina kyalaba. Please. Bambi kasaba buyambi. Come here. Sembera mukeno aye tekasobola. Come here. Wait a second. Linda ku. Wait, it might be a trap. Kayinza okuba katego. She's my daughter's age. Ne ali myaka gya muwala wange. I beg you. Wesimugulira mbanga atagulidde muwala wange. I have to try. Afadhali kangezeeko mukima tulabe bwaba mulwadde tunagezaako mujjanjaba kyava jagulawo gate waliwo abali waggulu balaba. Just cover him. Namwe mukavalinge Shine. afande Take him back in, okay? Shine. Wait. yamuyita swipe mutaka n'ayitawo ajagezeeko okuyamba omuwala ono ajja misinde kubanga okwagala kuli mu buli musiraamu ate eddiini mwawangalira yaliko olujegere mukumukunukiriza ne bamusika kamugamba munyambe oba munzite kaliko olujegere kitegeeza kasibe kyava gewuka aba akomawo. Kakano waliwo abalengerera ewala. The water spring. Only once the love. Rodi kyavajja 5 girls near the water. weyekweka muwala amanyi bali bayina emmundu And 2 remain. Katonda ati If I were you right now, singa mbadde gwe kati where you are, nanisigadde wooli lower your gun. n'emmundu n'engisa ku ttaka. Give me the girl. Yamugamba mpa omuwala. Just lower your gun, buddy. Give me the girl. Mpa omuwala. Don't ask you again. Teeka nse emmundu yo sijja kiddamu. Eri basniper weebali oba tumunyige. What name do you use? Okozesa linnya ki? Business. Who are you with? None of your business. Yamugamba none of your business. Kwendi erinnya lyo gwe eriyo gwani kwendi naye none of your business. And I'm just a drifter. Agamba drifter. With nobody. So what brings you here? Kyakikulese wano. Yavatu. Water. Weni mazzi. I need some water. Yagala ku mazzi kyekyokka. Ate banga emwe mugayina. Amazzi ennyanja n'enzizi ezimu zaafuuka za butwa. Kali n'amazzi amalungi sigafunika. Bano balina tanka.
You know I must say, kali emuga ngenda kuwa jerikani emu all that beautiful water you've got up there? ku mazzi amalungi ge mulinago tanka ompeeko ejerikani emu gundi gwonooba mukodo Me. kwini ate omukodo ayinza okuwaayo emu Throw in a little gift besides her. Would that change? kali oba olabe ku mulooka oli gwako ngenda kayuza eddooka oli olabe ku kimirongo As many as you want. He? 9mm? No. kali emugamba osobola okumpa amazzi agamala nina amasasi agayinza okukola mu mundu ez'enjawulo No. tubenga abali ku trade I have. Hey! aa Aisa, chill out. Relax a little. ekana ekakkana That's all it is. kali wano alinga ali ku bizinensi mbw alina amasasi n'ebikompola asobola bimuwa yava mulaga ebika by'amasasi by'alina Useful. oba bisobola okukola mu mundu z'abano Any sort of pin or nail will do. kati mbuga njawulo k'amasasi gano tewetaaga na mundu gakuba galinga bikompola otegula mategule ekyamazima sigeetaaga I'll give you 3 gallons. naye kankwagala ni 3 za bwereere You give me the omuwala omuleka agende friends have to promise. Never back here. yamugamba emukwate kuba mugende banywanyi bamwe ngamba wadde amazzi munsubiza obutadda This is just between us, nobody else. kiri wakati wange naawe tolumya omuwala Well, you're right. weni kale It's just between us and nobody else. kiri wakati wange naawe teri yakasalira Back here! kakati genda okwetegereza geti bagiyiseemu mutaka teyabadde yekka namwambadde musa ono bwatunatunula waliwo abalala eri naba olutaka waliwo yajja omulala wewe kati ate wano waliwo afaafagana naki kuba kati On the truck, man! waggulu ku kimaruka akasale kajja kabadde kagenze mu nnyolo wewe kikonfaminga sabbaawa kwate jinja Shaib! Khaled! agenda oyita bakyalibe Come on, Dad, move. taata vaayo tulabe Them throw down their weapons or I'll blow it! abakyawoza muteeke wansi ebyokulwanyisa waliwo amusunye ne bali ne bamusunirawo so okujje tulabe Yeah, fine. Don't shoot! temukuba ono yayambye mutaka Passing through here, and I heard you fighting just now. mbadde nze mpita buyisi ne mbalaba nga mulwana kati kwe kujja okuyamba For shelter. ekituufu noonya wakubeera There are bandits in every direction. You naye bwe tudajjudde abagwagwa to find some good people. kyetubale tubanga twetaaga abantu abalungi okubeera nabo oli weka Gulbin! kyava ayita gulubin oyo ayise gulubin It's just the 2 of us. tuli babiri feka Tawashi? ye ne gulubin naye kye basinga okutya kwe kubanga basembeza abantu abalina obulwadde ate abayinza olwaza abalala wabula agabo balamu Would you mind if I get my knife, brother? ofa singa ompa akambe kange wa luganda ensi yatabanguka olwaleero wano siwali asinza katonda njagala olabe kyava akakwata kakanyuze okujja omugwagwa n'ataasa loodi yandibadde kati oba oli awo mufu Have you said hello to the guys that shot me? wuyo Bean doesn't speak any Arabic. She's Kurdish. And oyo taagala lwalabu lwonna mukatisi somehow we still managed to communicate. engeri gye basobola okuleka ni boogerezeganyamu n'akakazi Roshbash. tekamanyi luwalabu lwonna wadde olungereza kagulubini Hey, Dad! taata It's all right, son. kiryoke mutabani You're not hurt, are you?
tolumizidwa sikyo See, you might have killed my benefactor here. yamugamba naye wanbadde wegendereza enkulayo obadde osobola okutta omusajja nyambye So, yakuba bukubi. my name is Shaib, and that's Kais. Ono agamba oliye Kayisi yeye Swaibu The one who saved my father? ye gwataasiza taata wange. Yoyo omuyambi amuyise benefactor we. Muye Katonda mwayise okuyamba. Kano ke kagulubin road katambula nako. Kyava baaniriza munda. Kubanga agambye ensi yonna yeetoolodde ba bandits. Naye tusabe nnyo Katonda eyo ensi tejjanga nga kummwe kuliko omulamu aliwo mu biseera ebyo ate nga nkakasa kijja kubaawo. Captain of his football team. Ng'ensi tekyaliko afuga nga buli omwa Continue to bless him. naye Katonda n'akireeta nga babandisi buli muluka kuliko babandisi baako abo oba si bakyali bulwadde buluma abantu bagenda kwetta bokka. Path. Ebizimbe bye mwazimba nga mwagala bwe musaze amapoloti wano wange mubiguze sente buwanana Mungu byataabatuma beemu kubigenda omuviirako okumalawo ensi. Naye katulabe yamuyita yaba muleeta mpaka munda bamufudde mugenyi waabwe kati era bamukwatibwa ekisa kulukwasobodde okuyamba Swaibu ne bakonkona. Waliwo abantu babatonotono be babeera nabo era bakuuma nnyo babeekuuma nnyo okakasa nga sibayingirirwa muntu ayinza kuba malako mirembe baggulawo. Kano ke kawala ke Kamaliam. Blood's not mine, don't worry. Musa, this is my daughter Mariam. Yamga Musa ono mulango Mariam. Lodi yamwe yanjulidde ye Musa. Ebintu byakwegalira emirembe giri mu kwegalira. He draws. Graphic design and animation, actually. Did some work for TV as well. Ono yali kafulu mukola animations era yakolanga TV station ezimu ng'ensi tannabeera bweti. Nze nabagambye bijja We have guests. mumulinde. This is Gulbin. Yamwanjula ono Gulbin Welcome. nantumwaniriza ajja amwanjula mu batuuze be balinawo wano abalala. Washington tukwagala nnyo wekatwe era ne bakasitoma bonna tukutumirako. What is this place? Naye nga nabagambye ab'emukono It used to be. Fred ajja kubazibawa ali awo ku Music and Movie Center ngodde Kayunga. Have you been here? 318 days. Agaba kamera n'ennaku 318 318 days. Have to watch out for him. Shut! You're endangering everyone in here. Kakati ogenda okwetegereza If not, Lodi yaza Swaibu ebbali atandise omubuulira calm down. tetumanyi bantu betwegattako oba batweyungako naye buli woleeta abantu betamanyi oba ogeza kulekanya oteeka obulamu bw'abalala mu tabu kuba bano aba n'ebigendererwa byabwe birala. Twandikutte kuba omusajja oyo ne tumusiibula mu mirembe. Waliwo abatamwagadde mutabani we kyava ajja ayagala kumanya kiki ekiriwo kati. You've got something to say. Yamuga olina ky'ogenda okuŋŋamba na taata. He should stay with us. Just Musa. Omusajja oyo tebaagala kuba nabo Asa. namutabani. You need to realize we barely even know these people. We Ekituufu man or his vices, my son. olina okulekani abantu bano okkiriza kituufu situbamanyi naye ate twetaaga okuwabulwa. The world isn't the same. Being careful Ensi si yeemu. from getting sick from the water. Yamugamba taata bamwegendereza maama yalwala bulwadde bwava mu mazzi tewasobola kukiraba ekyo. Better plan than just being careful, Dad. Pulaani zo toli mwegendereza. That's what the seer told us to do, and I have faith in God. You rely on, Alina okukkiriza mu Katonda. yet you won't plan for the future. Yamugamba weesiga nnyo Katonda Destiny. Not atalina pulaani za biseera biddako mu maaso ojja fundikira nga ffenna otadde mu katyabaga ye kyayise kwagmaya. Katonda mulungi tumwagala
naye kino kyonna kye baliko Katonda yakibasuulamu. Oli agambye nti Katonda alina pulaani gye bali, onamuga Katonda omwesize nnyo, naye ayinza obutaba na pulaani za biseera bya maaso. Kakati olina okugenda maaso n'okwegendereza na buli kyoba okola. Abasinga tebaagadde kukyaza Musa wano. Favor, and I appreciate it very much, Musa. Asiima. Welcome to stay for a couple of nights if you'd like. Yamuga osobola okubeerayo ennaku entonotono zonna bw'oyagala. Unless you have nowhere else to go, of course. Kuba manyi tolina alala waakulaga. If you stay, you carry out duties around here. Naye bw'oba waakubeera wano oba wakola mirimu ffe abalo gye tukola n'okugondera ebiragiro byawe. To allow guests to eat and get some. Nze mbadde mmanyi waffe abagenyi bakyala babawa emmere n'ekyeggulo ne beebaka ne wayitawo ennaku obugenyi ne balyoka bateesa ku byobirala. Naye ate omugenyi okumubuulira nga yakatuuka n'omulowolerezaawo n'olunaku lwasiibula. Omugenyi tomubuulira si gwe olina omugamba lw'osiibula. Naye dda abagenyi bakyalanga mwezi omuntu ne mutuula mu nnyo ne gali omusajja anakyaluko ono. Kubanga ye omugenyi bw'abazza aba mugeyi, bw'atali abajja kugeya otye. I found her in a deserted neighborhood. Yatandika obbannyonnyola engeri gy'asangamu Gulbin. Her husband died. Nga kabbawe yali amaze okufa mu nnaku we nasangira muwala jjana. Since. So fate probably brought us together. Era badde bayita mu mbeera enzibu abo bombi. Ke Kagulbin kaako. Naye tekabula luzungu wadde oluwalabu. Torn apart. Lodi oyo Musa. Each limb one by one. They were pulled right off of his body. Huh? He was murdered by some self-proclaimed soldiers who decided that he simply wasn't worthy of living. Ebyo nesi byali byangu. Mpaka wali olwaleero. Gulbin managed to escape by some miracle. Kaakano agamba baawe baamutaagula butaaguzi bawana kyalo ono. Bano abasirikale baali bagamba simanyi ba flag soldiers. Wendera abamanvude ya black. Baataagula oli ng'amaze omukwata ng'omusibe. Era nakyalo kubanga mulamu Katonda yazza bibye. Yasimatuka busimatusi. Egenda maaso. I consider my scars to be a sign of beauty. Could you translate for her? Yamugamba enkovu gy'alina akalabanga akabonero ak'obulungi. Oyinza okimuvunulira ekyo? Everything started. Buli kimu okuva ekyatandika. We're all taken hostage at our school. Ffe twawambibwa ku ssomero kwe twali. Commander started groping one of the teachers. Kubanga baakwata buli musomesa. Attacked him to defend her. Laba. Then 3 other rebels came in. Abayekera abalala bajja basatu. And they raped me. Ne bandeepinga. Then they poured acid on my face. Era ne banjira acid maaso. If I had known this was the price I'd pay to stay alive, I'd do the same thing again. Laba. Ono sebo yamutaasa nakati omukwano gukyaliwo. Kiri okay. I was one in the old world. Buli omu anyumya akajjenvuddeke. My students to empower themselves with love in order to help them gain confidence when they got on stage. Yeye abeera ku kintu kimu okulanga abayizi be. One of my students. Abalaga ekintu kimu kwagala. Ekyabawa obuvumu okusobola okumalika abasimatuka embeera eyo. Raya is a shining example. Labayo. Of a person armed with nothing but love. Ono Raya. Panel. Siwali kyakulwanyisa kisinga okujjako okwagala. Omanyi bagamba Katonda kwagala. Era Katonda yabatuma ekintu kimu. Mirembe n'okwagala. Yagala muno nga bwe weeyagala. Diplomatic efforts. Vola abantu bagamba Omusiraamu muganda wa Musiraamu. Agreed to marry us off in front of God and his. Kuba omuntu aba ayagala nnyo muganda we. Era ne waba amwogerako nga muganda we.
kadi talina kye yayiga mu mbeera eno okuggyako okwagala. Naye Katonda alisaanyawo ensi kasita erigwamu okwagala ate nga tulaba kyekiriwo. Abantu boogerera bannaabwe oli n'akeera ku makya neyamusuzizaako ennaku 2 n'amwogerera ebizibu ng'alaga bukyayi nga balinga abaayomba. Bukyayi kati bwe buliwo. Abantu sibamanyi kyekigenda okuvaako enkomerero y'ensi oba oli awo. Emirembe nga siwali laavu ate watabeera kwagala wabeerawo ntalo. Ate era entalo ze zaayuza ensi nga bwe tugiraba. Kuba omuntu bwe muba temukwatagana ekiddako kukyawagana. Bwe muba mukyayaganye ekiddako kuwalagana. Mu mpalana mubaamu okulwana. Bino bwe muli ensi gundi tekolagana na nsi gundi. Bwe kiba kiri mu mbeera entono famire ezo sizikwatagana ziyomba. Ekiva mu kuyomba kweroga kwetta bwe bityo. Ono yajja oluvannyuma lw'ekyeggulo ekyo. Kaakati ono ye Musa gwe bakyazizza. Yava atunuulira obuwala buno. Efirimu gye tulaba bagiyita The Worthy. Naye mulimu abamulaba obulala loodi ono. Naye ffe tufune mazzi gaffe katunula bulala. Akola omugongo wano. Bika ekifuba. Shoulder back. Njagala olabe. Something very strange going on here. Waliwo embeera enzibu egenda maaso wano. What? Ngaki? Gulbin is deathly afraid of Musa. Gulbin ekyamazima atya Musa ku ngeri gy'amutunuulira. She's always frightened and nervous. Ne bw'aba ayogera bwogezi omulaba ng'omukazi atidde naye ng'awula alina kimuluma ku mutima kyandibadde ayogera nakyasobola kwatula. That he saved Dad's life. I know that, but we still... Naye yataasiza obulamu bwa taata kwenni nkimanyi. That matter. Do you even know them? Ekyo tekikola makulu kuba ne bali situbamanyi. I'm already... Mariam. Musa has until tomorrow to decide what. Musa ali wano mpaka nkya okusalawo baana abanaffe baana aba yeyongeddeyo. Wano akyali mugenyi. Ono agenda mu Musa eriise George. We'll have our answers by tomorrow morning. Enkya tujja kufuna okuddibwamu kwaffe okuva gy'ali. Kubanga omuntu bw'aba nga ali kuba wano nabo alina okugondera ebiragiro bya kundi kano. Naye omuwala yamwekengedde dda. You too. Ate ye taata yeesiga nnyo Katonda. Wabula Katonda abeera mu bantu. Era ebiseera ebisinga ne mukuŋŋaana ne muvunama ku ye nga mumwegayirira ayogera nammwe. Kuba ovayo n'ebirowoozo ate ebirowoozo biba bya mwoyo. Kati ono yajja. Ye buli kaseera buli kimu yakikwasa Katonda y'amanyi. Explain to me why you trust this guy so much. Can you explain to me why you're always such a know-it-all? As if you ever know anything. Idiot. Laba. Call me an idiot again and I'll tell Dad about you. Tebamanyi lwaki taata yeesiga nnyo omugwagwa ono. We children, serious. Kaakano ono amuyisa omugwagwa kimunyiizizza. Oddamu ekyogera nja mugamba taata nti olina gwe ayagala okwawula. Besides, you know that I would never tell Dad about. Nja gamba taata ni waliwo ayagala okusuna amatooke. Ogeza n'oddamu okumpita omugwagwa. Kumbe newo kalaba kakuze. Kagala nange ndi mukulu. Machuwa. Anybody asobola okufirimu. Kakati nomuna emusajja tukyekolanga ajja. Buvunaanyizibwa bwe okumanya buli muntu mbeera gy'alimu. Kyava ayitawo. Sawa za kwebaka kuba kiro. Kalodi ali wano. Why? I hope you like the food. The best I've had in a while. Emmere wajjagadde. Ngeni eyo gye mbadde n'akafuna okumala akabanga. Are you Adde aludde okulyako bw'ati. you at all times? Ne buli kaseera oba n'ekyambe kyo.
Why? Does it make you uncomfortable? Ngweni chikusuule ddala nga nkirina. Not really, but it's... Si nnyo naye. We all keep our weapons inside. Wano tulina amateeka tetubanyona byakulwanyisa mu ngalo zaffe tulina tubikuumira. Era bwe tumala obbisaayo tusibawo kino kye kisumuluzo ekiggulawo nze mba nakyo kuba nze nkulembera. What goes for everyone else here will go for me as well then. Ekikwata ku buli muntu wano nange tekimboola bwe kiba kyakyambe kiikyo kisseeyo. N'amanya musajja mugonvu. No. Nedda. You're testing me, aren't you? Olike onnimba nzanyisa. Okkuse. Yes, you're testing. Olimba ongezesa. Olaba oba njagala nnyo ekyambe. You see this knife and I go. Ekyambe kino kiraba. For life, as a matter of fact. Wangi wempise. So what's it gonna be? Mu mbeera yonna ekyamazima kyekintaasiza. Do you trust me to keep? Kati waki tonneesize nemba n'ekyambe kyawe kuba saagala kita. Or am I the one who has to trust you? Oba nange sirina kwesiga nkikuwa ekitereke kubanga otunulanga mu jjolo. Kali kalaba. If I had the intention of killing you and Gulbin, I wouldn't have given you dinner. Abwe baleka baagala kumutta kweni singa nabadde n'ekirowoozo eky'okutta gwe ne Gulbin. Sandi bawadde kyaggulo. Kweni mmanyi oti owadde yala kunzita nga mmaze kukutta kubanga akafa omukuto tekaluluma. Kati omuntu batoyagala akululumire sooka omuwakkute. Omala omuntu gatajja kululuma. Trying to settle down here. You're still just a guest. And as far as I know, guests are expected. Kakati n'ebigambo ebisemba ebyamuvaamu tebyasanyusa Swaibu. With everybody else's weapons, and that's final. Yamugamba okyali mugenyi katakiika naye bunaatuuka lunaku lw'enkya ojja kuba ogenda obassa ekyo ekyambe kyo kirina kuba wali byakulwanyisa byabalala kyekiri final. Kyava aginika. I'm just fucking with you, man. Mbadde nkulimba mwana. Kakati ekyambe kyo waba okyagala kiikyo. Is my dearest belonging. Yagenda maaso. Banange abadde ng'akimuwa. Onangire emmere embu newosize olumu olubala. Kati ddamu onangire yasama again. Yasama. Bwenga oyina ekundi epanvu omusajja gwe baleese mulalu yatunga Swaibu. Banange kyobola agamba okuyamba si kubi naye oyambye otya ani era wa. Fearless leader. Unworthy. Yamuyulizaawo ebyenda. Yamugamba mu nsi muno tulina ab'ettabu abavumu mu kukola n'okutuukiriza ebyo ebyabatumibwa abo be tuyita bawadhe. Naye kakati mwe abatiitiizi muli eno mwekukumye ekyamazima simulina na nsonga lwaki muli mu nsi eno muli unworthy. To separate the worthy, Shaib, from the unworthy. Kati bagenda kwawula biwadhi. Sajja mutende ku kamera. Laba ekyayingidde mu bantu bano. Yava akwata Gulbin we. Kyekino omwalo wedda kyayogerako nti Gulbin atunulira loodi ono nga amutya alabika alina kyamumanyiiko. Banange Get me a bandage! Or a towel! Anything, dude! Swaibu bamubaaza ebyenda. We're right here with you. We're right here. We're right here. Swaibu bamubaaze. Kakano mutabani wagenda okujja. No. Swaibu ne gugwamu. Father. You see what happens when you let strangers in? Olaba ekibeerawo ng'olesa abagwira ne bajja muffe. Bamusse muzeeyi. Kino kyava ayita vaayi. Kati naamwagala. I listen here.
yava jeruda amujjako ekisumuluzo nagula gye batereka ebyokulwanyisa kwata wano oliwa vayo musiru gwe Rodi Yuri vayo nawe vayo ngambye What's your problem? obuzibu bweki What's going on? kyekigenda maaso Don't you realize who got killed? Have you? temukitabye nti omusajja bamusse Where are you now? Where are you? You're not going anywhere, do you hear me? toyina gyolaga owulira I'm gonna kill him. No! genda muta nedda I'm gonna kill him! genda muta nedda We need to see to Dad tonight. ennaku yamutta ne Lodi aba ali wano ono yawulira kulaajana kati kumbe ekisajja kyafulumye eddeebu eno muntu omu akutuusako obuvune n'omubuuzi onkubidde ki sajja baabano yazze ne taddaata ye yagamba abantu abali unworthy balina kufiira mu nsi eri enkadde eno ensi y'abapangulukufu erimu baworthy bano sibalina kugibeeramu bantu mukwekukuma bwekukumi awo neweebuuza oba bannange ekiki ensi kyeriko mukyebuuza eki kyaliwo kati naye kino ne kijja siwali kyamaani siwali ki buli muntu aliwo ku lulwe olima emmere y'omusajja n'aginona ate ng'amaze kutta ye n'agenda nayo kakati nze neebuuza omuntu agenda okubeera mu nsi ng'oli unworthy naye ng'ate oli mu nsi ey'abaworthy do you worth it ogwanidde kikugwanira kikutuuka bwasemberera okuba nga obukyenkeera ebintu sibyagenze bulungi Stay with me. yamuga asigala nange musajja kyava jja abenga kakkana aha ennaku emuluma ono naye May he rest in peace. balina kusabira taata katonda amuwumuze kisa batunudde mu buvanjuba naye katwe twogerera ekisa ekingi bagamba kissa ekisa si kibi naye kingi kissa musajja atuswayebu bajja bamufulumya ebyo nebimu ku bintu ebikuyigiriza ng'ensi bwetambula abantu baagale naye baakuwookuma naye ng'ate n'okwagala si kibi era okwagala kituufu kubanga Katonda alagira okwagala mayiti baagireeta ekyo nakyo nno kiba kitiibwa okwetika ku njolo ya mukaddewo. What are we going to do now? Baali beebuuza kye bagenda okukola kati I don't know. naye ng'onaagamba tamanyi Doing before. tamanyi Way to keep us safe. But he didn't plan for the future. balina kusigala nga beekuuma obwongo bwe busobole okubaweereza kye balina okukola mu biseera eby'emu maaso oluvannyuma lw'okuba abalamu kubanga siwaliwo mufa pulaningira biseera bijja. Kale no muzeeyi bamuziika ebyo byali bizimbe by'abantu zino zaakeedi ze mwayitangamu nze nga kasense eyo bwetejja kujja naye bwerigi Buganda wange nga bino bye mwebaka ne mwegolola
webakayo sekendi kuba oyinza okwebaka n'obulizaako myeno nozuuka nga ekiwato bakitutte. Ensi yakwetaagulataagula. Bo baagaye neyina abagisobola the worthy. Tugenda maaso. You're a good man, Aisa. Yamugamba oli musajja mulungi Isa. Lord ye Isa. The world was ending, but your dad still made sure everyone knew you were captain. Laba. I actually meant the man part. Mu kaseera kano akakatubagiro ng'ensi eringa yaggwawo, ensi yaggwawo. The people inside here are relying on you. Era taata we yandyagadde gw'obebeera omukulembeze. Era abantu bonna abano balowooza gw'oyinza okuba nga obakulembera. Naye omukulembeze alina kukola ki? Right hand from now on. Okukulembera kitegeeza okuwuliriza ebigambo ebiva mu banno ne mujjamu ekibagasa nga ye gwe asalawo okusembayo. Naye ate omufuzi y'oyo akola kyayagala n'atafa ku bantu ki kye bamugamba kye bandigendeddeko. Kaakano bajje wa Gubbulini oba Gulbin. Kakazi katu tekamanyi kyakwogera. John. What? Ogambye ki? Kwogera lukatishi oba kaagala mwawula. Omanyi abakazi bakwatibwa nnyo abasajja ekisa. Mulimu abakazi abaawula abasajja lwakuba kwatibwa kisa. Naga bambi akanyamulenge kano nakuwe kali bubi kamale gakaawula bambi kafune ku ssanyu nako babakwatibwa ekisa. Kati kamuleeta kajje kamunaaze ku ngalo kuba ava kuziika. Kati bagenda okusumulula amazzi nga sigajja. What's wrong? Tabuki What happened to the water? kye kyatuse ku mazzi gagenze. Amazzi gagenze. Totally fucked. The water's been cut. Amazzi gasaliddwako kijja kitya. I'll go with you then. Ayagala genda gakebera ono nti ngenda naawe. Go out there alone. Are you crazy? Toyinza genda bweru weka. Oh, guys, let's go. Kayisi jantugenda kyava yita Kayisi. Stay here, Kais. Stay here. With you. Oba Kayisi asigale nze ngende naawe. Aisa. It's not gonna happen. One of us has to stay here. Baagala bonna kugenda lumu. Ono amugamba omukufa asigala. You upset with me? Ye Isa oba Aisa. No. Don't forget to... Tayagala kugenda naye mwannyina. 2 knocks means we're clear. 3 means there's trouble. Don't worry. Baabo. Amazzi we gabanga kati bano bajja Run for it. bebyokulwanyisa be balinawo. Ye Isa Save your energy, guys. Kayisi asigaddeyo. Kayisi weetuma ku mannya ga Katonda okusinzira mu mbeera gy'olimu olaba oba ogivaamu naye naakuvaamu. Laba ebyo byonna byava mu mmundu bino bayita runes. Naye abantu bakeera kuweesa mmundu n'omubuuza naye Katonda agamba kwagala. Emmundu oli wagikutunuzaamu osinika amannyo nti aa otya buti ekitegeeza tewaba kwagala awo. So wait up. Okwagala kwaggwawo abantu beesiga mmundu ze balinako laavu. Ebisi kyentegeeza abantu ebisi bye balinako laavu This one. kitegeeza bukyayi. Okay? Yamugaa ku mulundi guno leka nze mpampalampayo ndabe lwaki amazzi tegajja. Lodi kyava walampa. I just need a little hand here, boys. Munsindikemuko katono azitowa kyebaba muteerawo eddaala wabadde wamulemye. Idris, be careful.
yawalampa mpaka waggulu. Amazzi gano bagasibidde ki? Najja gasumulu. Kati kumba asumulula amazzi gano galiko oluwuzi. Oluwuzi lukkirira mpaka wansi. Lwasibiddwa mu mayinja. Buli wanyola lwambuka. Kati nagenda okwetegereza kyokole. Oli buli waleega oluwuzi lwambuka. Lukkirira mpaka wansi. Luliko kojja. Ne lujja mu pini. Idris! Ono ye Idris. Katonda watu. Awo siwali kirala. Okujjako noonya kava. Kati bamwe zaakuba. Nizijja zitegulula ebyuma. Eritanka eri mu liters oba mitwalo emeka ejama liters mu mitwalo gya lita. Nanoonya we yeeripa. Afadhali egenda oggwa ng'ali saidi ndala ejja gye bali. Yakwata ku kyuma ekifu yayita mu buyisi. Akani nagisooseeyo. Ekitegeeza waali wejja teyalina kyakkola. Awo oyinza okufa nga totodde shahada. Ono ekibali kyamuyita ku nkoona. Maama nnyabo. Kakati n'amazzi ge babadde nago mulimu ono ajja emisinde ya Rabbi. Dawuda laba kyemukoze. Idris kaput Dawud wowe ate emiranga gy'omuntu omukulu gibamu. Amaziga gaba gafa dda buswiki obutogero bw'amaziga bufu. Omuntu abonereza omuntu n'omubuuza naye onnangaki nga bwemage. Yazze ng'asaba buyambi ne bamuyamba. Yamba naye kwegamba oyamba lwampaka naye nga mutuufu omuntu yandiyambiddwa. Omuntu gwe bayamba yababonyaabonya. Ono agenda okulengera ebinankani gega amasasi akasajja ke kayogerako mbosolo gategula obuteguzi nga ne batukozesezza mmundu. Kano kaakaaba kakazi katuba akayira asidi. Abasajja basatu ne bakaleepinga. We have to stop the bleeding. Yeah. Is this what Musa was saying? Separating the weak from the strong? Kino kye mwabadde mwogera abalalu mmwe. Not a fucking Mb'okwawula abanafu mu bakiwaji oba Come on. kye bayise wadhi. Abali wadhi mbu be bali strong. Kale Katonda watu. Where do you think you're going? What are you hiding from us? Mulowooza mukwasi. Tetulugunya oli. Anyone here does so much as raise a hand to anyone else there. Muleke. Hell, are you so eager to let her stay? Tetuyinza kaleka kubeera wano be bamutwetedde bino. Now is not the time! Eno si essaawa ey'ekyo. Listen, Oli Kappala abadde atabusi. Ye yazze n'omugwagwa bakola kino ate yabakolamu ki? Get a fire going, come on. Hold them down. Just stay calm, stay calm. Kaakana. hey, I'm right here. Namunaye ndi wano. Relax, we're right. Waliwo obujjanjabi olaba oli envunze mukwata mu kagere kale ng'akavunza ali obuvunza obuluma. Kaakano oggulu kusense busenyo balina kujjako. Basoose kutreatinga kiwundu kendeeza ku musaayi okujja kwagwo. Keep looking. Mugenda kukola ki? Kujjako ku ggulu. Hey, Bakutwala yakanda woloma temukutwala oli aleese ebbooso. Obusomyo buyiika balina kusalirako mu vivi we wali emmeketu. Emmeketu wano ku vivi bataleeta. Ya Rabbi.
oteeka okubanga wali musalamala baba basala emivula abo eni owulira booso ani booso kati ate omusayi gukyajja balina ogukomya wabaawo eddagala awo erikola ekyo buladi pulazima eni wulira ejjaalo ogiwulidde naye nga nensi mugijeemu amalala njaka olabe katonda kyakolanga abakwoye ensi yagiwaayo omanyi katonda muzibu buli kimu yagala yabakikolera naye gwe bw'osalawo kyetuuseeko buli kimu nga bw'okyagala ng'akulaga obuzito bwakyo kyemuva mulaba mubonaabona nti njagala kyakulya tojja kimusaba nga yakulaga kifune naye ku ntuuyo kati bikyali bya ntuuyo gwafuuka musaayi funa ekyokulya ku musaayi gwo ono yajja You're pathetic. weeyisa byamazzi ge tulinawo amatono ag'omulwadde oganywedde Hear this, Miriam, but weeni waaye gwe Maria no way we can stay here any longer. tetukyalina nga yakubeera nate And look at Daoud. He's in no condition to be moved. era yasobola kutambula Significant amount of blood. musaayi mungi ogumuvuddemu You should go to those of us who are going to live. What makes you so sure you're going to live? gweomanyi otya nti onoomalako Aren't we all going to die? fena tugenda kufa fe tugenda fiira wano Saying you're selfish, Jamal. Exactly. engeri gyogeraiko oli selfish kwenye It's going to take from now on. These petty. era okuba nayo saakuddamu byakumpa wuda nze Without water. baayo wekano genda eri gasiya buloolo What did I say, Jamal? nagamba Jamaalo She attacked me first. yasoose You okunnumba didn't see that, did you? tokirabye ekyo So what if you did? kikyokoze You in charge. kati mbugwe okulira Get out of here. va wano So you're giving out orders now to... kati gwe otuwa wooda jama Here anymore. In here, we protect each other. yamugamba olaba taata abadde akulira takyaliwo tulina okuba n'endowooza ezitukumirwa awamu ate gw'osajjula You telling me that? kyoŋŋamba You really think you'll last a day here without me? olowooza oyinza okumalako olunaku luna nga nze siriiko gwe mungoba Get out of here. va wano What if I don't want to? What are you going to bwe mba nga saagala vaawo kale do? Leave now! nja kukaka kyalaba ajjayo emundu kyekijamaalo kikuwona enkokola mundu kigimugjeeko ne kikuba ssebo buleti Here's the deal. We're no longer under your command, Captain. kaakati toli kapiteeni I think we can all agree that it makes more sense for me to be in charge. tuukiriziganye nti wano nze mukulu asobola okuba ninze nkulira And the first thing I'm doing here, era kyengenda osooka okola throwing this bitch out of here. ono malaka musuna essasi oba sekyo mukanyuge mujje wano Stay the hell back, Aisa! sembera eri tosembera Doing this for the good. kino nkikola lwa bulungi baffe ffenna You're not a leader. And you'll never be a leader. You know you... toli mukulembeze waffe wano era togenda kubeera Do you Owakana. know that your father took my advice on everything? tokimanyi nti taawo nze namuwanga nze namulabulanga buli kimu Maker here? bwolooza mwandibadde mwina emutuuka wano ono yawanga yali ng'omuwi w'amagezi Who have you been able to protect? Certainly not your own father, or am I wrong? kaakano no kinyiize bunyiizi mbona omwana tasobola bbakulira Everyone. Huh? Who welcomed the enemy in with open arms? ani yagulidde omulabe n'ayingira wano si kitaawo You got here? kaakati ffe tuddire obulamu bwaffe tukubukuwe gwe tukwesige otuttise Somehow managed to save his books. Wasn't that you? If you take one more step, I'll blow your bw'osembera nkwabizza You're not a leader. toli mukulembeze Leader. And my father knew it. n'akuba nga simuli nga simuli ngeni mundu obedda nkalu
Emmundu obedda nkalu. Why are you all looking at me like that? Lwaki mwenda muntunulira mutyo? Bonna bamusegulira. Are you gonna let this boy call the shots? Or are you letting him decide it all? Kubanga bonna bakirabe kyakoze. I knew it. Asimudde mundu gaba kubaamu abadde amusi. Ekitegeezo n'agenda bafugana mudumu gwa mundu. Kais kyava gimujjako. Aisa, know that we're staying with you. Don't you worry about us, Jamal. Njagala olabe. Kaakano kye balina okukola kumuggulira. Twogera ku kyabutemu aye naawe otunuza mu bantu mundu yita wano baabaseya. Genda otandika obulamu bwo nga ffe situliiko. Naffe tweyenge gye tulina okuwangaalira wano ffekka. Nagamba eva mu Miss Productions Cornerstone Plaza Dukali F71 oba okuba ku simu 07 06 13 85 3 tulaba di wadhi Max Katosi Washington Katwe Tommy Mpiji Musa na Tete Movie Center nechiwe gaba abegaba kiwa video ziba tusaka abegaba. Musa's gonna come for you very soon. Nze kyemanyi Musa agenda bafuna mangu. Ate bw'anajja nga siriiwo nze kanyamanyama mugwe mugobye. Mulindirire enfa yammwe. Crawling out of this hole looking for water at any moment now. Muyina okubanga muva mu ntuli mwe muli munoonye amazzi. Yeeyogeza. You think we did the right thing? Huh. I think Musa's plan is working. Yamuga noza kitukoza kye kituufu kweni simanyi nenoza plani ya Musa ekola. Atani so twawula yawulamu. Manyi omuntu aba nakuba bulungi amagulu alina sooka kwawula. Egenda maaso. Why? Jamal's right. We can't survive here without any more water. Yamuga Jamal abadde mutuufu. Sikyayinza kubeerawo nga kitulina amazzi. Tunoonoonya amazzi. It's gonna be hard to take him with us. Newe bamere kugifumba amazzi bageetaaga. So what do we do now? Kati beebuza agenda kukola ki? We need a plan. Twetaaga plan. Wabula ogenda okunoonya amazzi kitegeeza kugenda mu battlefield. Kubanga ebibinja by'ababanda biyitirivu ebweru eyo. Kati balina okuba nga beetegefu okunoonya amazzi we gava naye nga bakimanyi okufa n'obutanyagwa. Lutalo baafuna ku buvuto obutonotono n'ebyokulwanyisa ebitonotono bye baali balina okusobola okwetegekera embeera eyo. Enfirimu egenda mu maaso era bugenda okwata ekuba okukya ku makya nga bamaze dde okwetegekera embeera. Nagambye abebwayise mu ddombera jazzi batuusaako awo nga ku bitaala. We're doing the right thing, Aisa. We have no other choice. Yamuga atweraliikira kye tukola kye kituufu kuba kitwalina kyekkola kirala. Ekyamazima amazzi tulina kuganoonya kuba sigaliiwo. Omanye ebiseera ebisinga bw'obanga olina ekintu ky'ogenda okukola sooka otunuulire ekirungi ekikiriko then otunulire n'ekibi ekiyinza okukibeerako. Singa ekibi ku kyo kiba kinene oba olina okukireka. Kano kajja kamusiibule baafuuse ba mukwano. Sikamanyi lulimi lwe naye nze kyemanyi Katonda amanyi olulimi lumu. Yeah, actually I do. Nono sikafeesi yajja kamusiibudde ssebukale
nze nagamba buno batomanyi lulimi lwa muntu naye ng'omukwano gwayimiridde wakati mu mmwe enjawulo teyeetaaga lulimi okukwawula kakano ne bafulumayo egenda mu maaso batandika okutambula bavaawo naye nga kirabika waliwo abalaba walabika waliwo yali abalaba Miriam. bano bajja Exhausted. Somebody mind taking over the watch for a little while? munange naffe tukooyeemu twagala wamu bubani abagira alabirize eri tuwummulemu twasuse tukuuma Me? kano ne ka volunteeringa Haven't we been doing that already? kyebava bakkiriza oba kategedde kate bano kye boogera ate nga bagayesi kamanyi lulimi olwo ono omusajja alutanadda ngulu egenda maaso bano bagenze basatu naye nga buli wamu baba balina okwegendereza byakwegendereza nnyo baabo egenda maaso tomala gasalimba salimba one hais neno sigali ya mazzi galeesa obuzibu nze naga akatondo no buli kimu yakyesigaliza bagamba waterbody nene ku lukalu naye mu nsi muno mulimu abafe ennyonta n'ecupa y'amazzi ogikuteekako oba yakasanvu cupa y'amazzi amazzi imagine ecupa egenda maaso akabbinkano bukyayi mungu anaba tasaasidde byebigenda okumalawo ensi kati ono ali wano akeberakebera ne yawulira ng'omuntu amuyimiridde emabega tugenda maaso waliwo anningizza kati ne batooyi naye naye otuuka oginoonyezaamu agaayo gali ge bakozesa okufulashinga ensinga yatabuse ogwakubinyomo n'obisiika ng'enseenene nga byolina okulya okutaasa embeera yamugamba sooka oleeta ekinanka ne kikanisita kali bagenda kusumulula gano ag'omukabuyonjo najja agafulashinge mazima teebereza essanyu ge bafunyeyo ago gokka nga gawuddeyo mangu ga mukabuyonjo tugenda maaso bajja Look there. sooka olindeko labayo balengera wayinza obaawo amazzi wano amalala sooka olindeko ono agenda okwetegereza
geeti yaabwe egenda olujjate geeti bagigudde akomawo geeti bagigudde ne kufu balaka bagimenye ulira emiranga ulira enduulu Sikafesi Raya! agana okumuyita Raya yalina kanisita nno Raya agenda okwetegereza waliwo akalaadiyo Jamal is here. ng'abaga Jamal ali wano raru mumyufa wanye nagambye okutuusibwako nice curry powder bibakole nice coffee nice ntangawuzi tea okuva Mbabito Enterprises kale nno munvaazo teekamu akanzaali ka nice olire omukyuzi munva yasemberera ekisaawa kyekiriko akazindaalo Jamaalo bamuleze enkaka MK Electronics bwekaba kafula kuleetera computer laptops ez'omulembe balina wuufa ezigunda ne TV weziri edduuka liri namba 19 Majestic Plaza level yokusatu ani atadde ku loodi ono ku nkaka nakyalangajja ye Raya talina walengerera wayinza kuleka kandi aviirayo yava gunda erudda waliwo amadaala agambuka kuba bwe yayise nga agwawo tewambukika weetaaga omuguwa oba oli awo njagala olabe oli ali mukulajana kakati bano yabagulya nabo bayita ku madaala bajja bekanyi balabe ani yaleeze Jamal enkaka. It's definitely a trap. Kano katego. Why didn't Musa just kill him? Lwaki yamuyise busi? Use him for what? Yalowooza waliwo abajja okumuzuula. Bwe banajja okumuzuula alabika alina kyagenda obatuusaako. Kiki? Ono bwawakana bamuleeze enkaka olugwa baasibidde wali ono kyava jja alugjeyo olwamu mwahamala I just heard something. omusajja omukulu alaaja naki olulimi baamuteza amacupa mu bigere olwalinnya wansi tolekana erekanako mpola bantu bakulu bagumako omusayi gumuvamu mungi mu nnyindo munda bamusaza olulimi olaba oluma lulumi Isa We'll for sure be done for if we drag him along. We're not leaving him here like this. Hold him down. yamugamba mukwatire awo. What are you doing? Okola ki? Forgive me, Jamal. Sina kyakukola. Tajja kuwona omusayi gumuvuddemu mungi. Yalina muwonya bulumi. Yamupika ennyindo aseseme omwoyo. Kumutaasa bulumi.
kati kumbe omusajja waggulu gyali Musa yali waggulu ng'abalaba. Omusajja ali waggulu ng'abalaba baba bali awo. Abaggaliddeyo kati najja abasimbula eddiro. Owedda wali wonna waliwo Mithani ali combustible. Kati bwe bayise mu kukirira ku maddaala oli yabaggaliddeyo buggalizi. Yanguwa kyava kitayimbwa eddiro lifuusa ly'amaanyi. Eddiro baggulawo kati ate wali omusumaali oguvuddeyo. Ono we yalinnya bbali, musumaali gwadde kakute guvuddeyo kati ali wakati mu madaala. Raya leeta omuliro gufuuse mungi, n'atandika okumyuka ng'omuwoggo, enviiri zikutte. Tuweereza amazzi gaffe. N'abaweereza amazzi kati yewa amazzi ga mugaso singa ye. Laba omuntu bw'ayakanga owange olina kukkiriza nti oyo agenze. Efirimu bagiyita The Worthy okuva mu Emis Productions natenga bulijjo Daga ikona Stone Plaza we today shop number EF71. Nenga nabagambye bwayise mudombera jazi batussako bulungi ku bitaala awo kazimba akapya. Mwana mulenzi oyo Yasin. Yes, what is it? Ono alinga zengulu. Okuona ndibadde obulamu bwandibaddewo naye amazzi ani gojjanja banga tumuwa amazzi. Alina kye yawulira. Kyavajja. Alina kyawulidde. Genda okutuuka. Busaale. Omusajja wuuno. Bano bakomyewo. Oba bakomawo. Alina khais. Gulbin! Kayoge notukano nga Gulbin ku ttaka. Jukira abaddewo nga ali kuwa kitawa okulaba ki ekijja. Stay with her. Kweni musigaleko. Mala okulaba. Baba kubye obusaale. Yava papa. Tulese Mariam yalinga yasigadde. Kakazi kanako bulamu bugenda. Agenda otuuka. Waliwo ekikululo ky'omusaayi. Waliwo ekikululo ky'omusaayi.
Omusajja kakano kyebakoze Mariam bamusibyemu olujegere naye lwinga emuli mu bulago ya misumaali kale buli wasembera gyali yamugamba olina kubeera ku nkomyo y'eno okutaasa oli kuba w'osemberera obuzito bweyongera ate yali ku lujegere aba alengejja kati olina okubeera eno okumukomera waggulu bava ku mateeka yamugamba lowooza ku butabanguko wabula ensi eno ejjudde okwonoona n'ekibi kutabula butabuzi You have no right to speak for humanity. yamuga tolina lukusa kwogerera buntu yavadde eri. Don't you get it now? Kati okitegeera. The earth itself was choking to death on nothing but useless people. Worthless people. Waggulu waakyo oli omuwala kutugwa na kufa. Siwali buyambi okujjako abantu abatalina makulu gyali. Which one of you gets to live? Kanyamuga akiri gy'oli gw'osalawo kugwe naye ani aba omulamu. Oba omulekawo n'odduka n'ogenda oba okunwanyisa n'obako engeri gy'omuyamba kyesimanyi oba kinaaba kyangu. Musajja bajja atobetobeko kitaawe yamuyigiriza laba nno etabbu kati ate ali eri alumba nekinaakani kennyini kiri ku yegeyege. Bali kulamu bwa mwala kwe bazannyira ekyambe yakimuggyako yamusimba mannyo ekimukanyuga paka wansi kali balansi ebuze yava jjagize kuba muganda wayinza okutugwa kali omusajja kyava akwata ekiso ono n'alaba nekijja n'ekiso kyakyo aye kirina obukugu mu kiso ekyamazima kigenda kumutunga aye noono era kijja mutta. Kaatunula ne kamanya bava ku bulazo bazaakoko kaasibalo kubanga muganda ako tayinza kukola kikola kyakwetaasa nga kakyaliwo kyekava kakkirira ne keetuga olwo oli aba takyalina kyalwanirira kirala okuggyako ye era kigendera kyakyo kigendererwa ekyako kumupangulula kati yalumbirawo kuba empi matu lodi nasooka azigaadinga bamufula kiggala wano. Looks like she decided for you, Aisa. Wano kirabise ng'omwala asazeewo ku lulwo. You're free to go. Awo oli fula okugenda najja emundu. Right before I cut out Jamal's tongue, he told me that your gun there has no bullets. How do you know he... Nga sinnamusalamu lulumi Jamaalo yangambye ne munjo tebamu masasi. Omanyi otya nti temuli kati ekituufu simuli yalina gikozesa nga nkonyogo okukiira amafuta najjayo ate eyo yekulaki
bitundu bya signal yamusuna yasose muira futa kwenda mojinike kubwangu obwo yazaako miranga ulira omucyomo kati ate kundu ekundu uli ekundu welisirira terera ngaini okuse Unworthy. wagambye unworthy ngaini kati worth it. Simanyi obulamu bw'ensi naye nga bwe butwe buba. Omuntu omwajja wakati mu bantu abali abalungi n'aleka nga abasatuludde. Kyekitegeeza wano ebiseera ebisinga ku mbeera gy'oba nayo sooka okkirize ky'olinawo nga tonnayongerako kirala ky'oyongerako kiyinza okuba kyonoona kyekisanzeewo. Kati ajja asanga Khais kubanga Khais yamulese ne kano kagulubini kati agenda okujja akabuuza Khais aliwa katunde obutunuzi. He was a good soldier. Abadde musirikale si mubi. A smart man. Kamuse kamanyi n'oluzungu obwedda. Lowers. Kiki kino? Why? Lwaki? You deserve to live more than any other. Yamugaga osaana okuba omulamu okusinga ku balala. While I stayed back and watched, who would take the lead? Huh? And who would fall in line behind them? Those who controlled the situation got to join us. Yamugamba embeera eriwo eyangwa igwe yakutwegattako. But I had faith in you and you didn't disappoint me. Mission eyaabwe yali yakunoonya muntu alinga bo. Babuloni tamuswaziza mu bonna. Because they were all weak. Bali abafu babadde banafu. As it was before. Babadde banoonya mbo atali munafu ali strong who is worthy. Or come with me. Kati nga kiri gy'oli okusigala ng'ongangala oba okujja nange. Join us. Ojja twegatteko. Let's fix this broken world. Yabajjayo ekyogi n'amusala ku nsikya wano muwandikako engeri y'akabonero ku mpaka. From here on out. Ke kabonero ke balimu It isn't over. ekyabaleeta kunoonya abantu alinga ono ani ali wadde okubeeyungako yono ewava erinnya lya firimu biwadhi. Yamugamba ojja kusituka ovaawo ojja kuba onoonya nze era kyojja osinga okwagala kunzita naye nja kuba nkulinze naye kyannaku oyinza obutasobola. Musajja atuyadde engulu naye nga mukutandika ng'ensi tennayonooneka. Kitaawe bwe yamugamba yalinga musajja atwalatwalako nnyo era olabye ddala ne mu kuvaako oluzibu bwonna obwajja kutwalako oba kuyamba. Okutwalako si kubi naye otutaani di wa. Musajja yamulabula n'amugamba wegendereze wandikutte ebyanguwa n'ogenda weekweka wala. Musajja atu yatambula adda mu direction akazi gye kaali kamugamba. Yajja ayolekera ludda Route 77. Kubamu akafaananyi ng'ensi bwetyo bweri nga wali civilization waliwo ruins oba amatongo.
yatambulira akabanga nagambye MK Electronics bebakuletedde laptops ku bbeeyi ennungi Pentium Core 3 n'ebirala ebika ebirala bya kompyuta era nga bano bo bali ku Majestic Plaza balina ne screens mu buli size duka liri 19 level yokusatu nice curry powder kekanza alikoka akakola mu mvazo kati yalengera engeri yakayumba akalimu amataala n'amanya waliwo omuntu naye abakyekanya ne wabawo maguje emulaba yagala nange nja gisala mu bantu be babadde nabo ye yabadde asigadde yekka nga bw'omanya ebyembwa bwereekaana nyini yaba alina okugoberera alabe kiki kyereekaana kati yajjayo kiso singa bubeera byakwerwanako kuba kati byafuuse w'amanyi yatwala ekyomunafu waliyo namukadde ye musajja gwe twali tumanyi yasooka kusisinkana kitaawe yamwaniriza munda. It was them, wasn't it, my dear boy? Kyali ekyo si bwe kiri. Who are they? Yamunyonyola emboozi ye oba olugero lwe bulamu bwe bwazaayiza tambula okuva kitewe yafudde. The Aleph and the Ya. Nga mugawaloba Alif ne Yal. The first and the last. Ekitegeeza abasooka n'abasemba. The end. Oba enkomerero. Yakoloboleza wano. Ya. Yal. Aleph. Alif. The end. Enkomerero. And then the beginning. Awo wabaawo entandikwa. Was our name. And that was our symbol. Bwe bubonero obwo. Kweyinga kano. Waliwo ennyukuta ya Alif. Weesazibwamu eringa akaato. Yal. Ekitegeeza enkomerero n'entandikwa. Kuba wabaawo enkomerero. Buli wabaawo ekifa wabeerawo ekitojjera. Tulinda ensi eriba enfaanana etya bwe eriddamu okubaawo nate. They took it for granted that Laba. the end of life, as we once knew it, would come soon enough. Mankind would tear itself to pieces. Abantu bagenda kuggwaawo. Would cease to exist. That was their goal. Ebigendererwa byabwe bibambuulidde by'abantu bano. Our goal was to live through it. Was to sift through the remains. Ffe ebigendererwa byaffe byali byakutaasa. N'okulaba tutandika tutya obulamu obulala. Ffe abaali basigaddewo oluvannyuma n'okusaanawo okuliwo kati. Kuba ensi weggwaawo. But you decided to... Then walibeerawo okutandika obujja. Nga okutandika oluberyeberye. At first I was... Yamugamba bino. Abantu abo be babi. Naye bwebanga basoose kujjawuwo. We searched for people of conviction. Balina okuleka ndi banoonya abantu batandika nabo. Naye bano bo banoonya bantu ate kubajjawo. Who would not lose their humanity once the government fell. But the more the chaos. Siwali suubi lyonna ddala nga gavumenti zimaze okulemererwa. Mbwe ekiseera kijja kubaawo bino bye tulaba bya maaso. Gavumenti zijja kulemererwa okontrolinga abantu. Oli abeere mu kabondo abeeko waatuula nga naye alina ebyokulwanyisa ebibye. Luba lutalo. Nga naye alina gavumenti eyekyokka ng'ali mu nsi omuli gavumenti ekola. Bye bigenda okubalulawo entalo ezigenda okumalawo ensi. Naye ensi bw'eneggwaawo kino kyayogerako. Ffe ekigendero kyaffe twali tulowooza tusobola okwekuŋŋaanya ne tutandikawo buto ensi ey'emirembe. Kubanga twali tumaze okuba ntuyiga ekibi ekiri mu bukyayi, mu butakkaanya n'obutawuliziganyanga. Abantu baagadde okubeera n'obuyinza kyekivuddeyo Katonda osunguwala. Era ne beegulumiza waggulu wa Katonda ekitali kirungi. Bye bigambo bye yagamba kitaawe. Era ye musajja eyalaba ebyo byali bijja. He foresaw.
Katonda watu yakitegeeza abamuwandiiseko boni badde bamwagala byampaka. Nze ayinawo ne kubuzaawo ssebo ye kati ono aba ali wano. Naye tamala geesiga kubanga abantu kati tebakyatambu bansonga ki olweza n'okumala okuwa ekyeggulo n'akutuga yajeyo ekyambe ki nina egundi gwe yakyadde nga buwungeera ate olaga wanga si bunnakya. Muzeeyi yeebase kati kumbe ono omwami yasooka n'atunulira muzeeyi ayi waya ne zivaako bubi. Muzeeyi agenda okuba nga atunulatunula waaliwo ekijaketi nga kuliko erinnya lya Swaibu kuba kitaawe yali akolera kampuni. Kye jaketi kye yamuwa nga lutandika kye yakwata wabula situmanyi kyamukoze umba kyavavaayo gundi gwe nga tobe mwangu oba nindeko yali amulekedde obulamu naye nga naye atambudde yeeyongeddeyo yonna gy'alaga Mukama yamanye. All the answers to life's questions. Yalina okunoonya answers ezo ku bibuuzo bye yali alina kuba kati abantu bali ba mirundi ebiri. Kiki tulina okukola ensinga emaze okuggwawo abalisigalawo balikola ki okuzzaawo obumu kubanga neera obutali bumu bwe bwaviirako Katonda okunyiiga n'agimalawo. The end of the world might have been yours, Jagala olabe but the beginning of it. ng'agamba okukomerera kw'ensi kibalaba kati naye ate okutandika kwayo obujja kwe kuliwa kwe balina okunoonya. Balina kutambulira mu mbeera ez'ababandits kubanga ababandits be bali bafuga kati. Bosi baagala Harmony oli akutta nga tonnamuvuma n'ekyo kye kyali ekituufu. Nagambe olwabeerawo ekifa wabeerawo ekiba kizze ng'agamba RF Mustafa Vikram Wit yawandiika olugero lwayo wabula Peter Safran Steve Snyder baproducer baayo Samal Al-Masili Mahmoud Al-Hatrash Samil J Ismail Maisa Al-Fahadi Nerura Hural Rashidi Malhas Rakim Saadi Akume